Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Oli mulabi mulungi era muza mulungi omukuto gwa There is Still Hope gwali mu ggwanga Uganda ate naawali emitala w'amayanja. Mukama nkwebaza olwa buli sekinomu alaba tuwaniza omwoyo omutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale njaga Wuliliza enjiri eno bulungi nnyo, ensonga lwaki njikuleetedde erimu eby'okuyiga bingi, erimu obujulizi. Manyi ennaku zino ekkanisa zaava ku kigambo eky'amazima. Ekkanisa zadda mu entertainment, kibaaka ekiikyo kirwa simanyi yiyo genda nedda. Naye enjiri ono musumba mwagadde ayogera amazima, ye tayagalira ddala kibi, ayogedde bye yayitamu. Omulala nga tosobola byogera, abasumba abamu bakweka. They don't want to say what they went through, mbu bajja kuba beeswaza kusinziira ku level gye baliko. Naye ono talina kyakweka. Kale njagala owulirize bulungi enjiri eno, ndowooza ojja kufunamu ekyokuyiga. Yinza okuba nga ebigambo byonna byayogera tebikkolera, naye mu ebyo ebitono byayogera ojja kuba nga ate ofunamu ate ekyokuyiga. Mu ddakiika zijja kuba ntono nnyo ate tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Nze nalina ekkanisa eggaba nga ndi musumba myaka 25 egikoze gitya? Myaka 25 egikoze gitya? Ekkanisa neegwa neggwaawo nga Katonda si yagisudde, ng'ate n'abantu si be bagisudde. Leero ne Sitaani namusonyiwa naye nga tagisudde. Nga nze kennyini nze ngikoze ntya? Nze ngisudde. Kati mwe temwagala kwogera mazima mwatukula. Nze gwolaba nakuba ekkanisa ekigwo nga tewali mizimu gigisudde ne Katonda atagiriiko. Leero ne Sitaani musajja bwatu naye nga tagiriiko. Naye nze kennyini nga nze ngikoze ntya? Waliwo ebibadde byonooneka nga go byeyonoonera olw'ekibi kyo olwaleero nabyo bigenda kukoma leero. Ebyo byonna nnyina kubyogerako mu njiri yange. Somokkirire. Wakati w'abasirikale babiri ng'asibiddwa n'enjegere bbiri. Abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Weebale nnyo. Laba malayika wa Mukama n'ayimirira waali. Okutangaala ne kujjula ekisenge. Weebale. N'akuba Peetero mu mbiriizi n'amuzukusa. Lindako. Eriyo abantu abali wano nga naawe olinda luyi. Oli mu bizibu weebase. Naawe oyagala bakutema oluyi mu mbiriizi amalusu gawandagale. Ffe tetuli baakukubwa mpi, tolinda luyi. Olina okukola Peetero ky'ataakola. Nakyo ngenda kibuulirako olwaleero. Nze n'emyaka 6 ngenda kweza 62 bwe ntandika essaala ku night prayer ngitandika 7 ngivaako 12. Ne bwe mba nkulembera abantu kusaba nze sissa. N'osanga omuvubuka myaka 23 asaba mu 2 n'ayayuuya n'akutama n'akanula amaaso ng'anywera ku soosi. G'omanyi ky'olwanagana nakyo. Dakiika 2 n'okanula amaaso ng'anywera ku soosi. Emizimu tegikanula amaaso, emizimu giyimirira. Abali wano omwezi guno nga musumba bwe yalangiridde ekisiibo kamubeere balwanyi ne kyemulwanyisa kigenda kudduka misinde kigende. Naye Peetero ali mu kwebaka, ekyo nakyo ngenda kyogerako, somokkire ndyoke ntandike. N'akuba Peetero mu mbiriizi n'amuzukusa ng'agamba nti yimuka mangu. Enjegere nziva ku mikono ne zigwa. Malayika n'amugamba. Malayika yakuba Peetero oluyi nga kyagezaako okumutegeeza nti wano tebeebakirawo. Wano tebakola batya? Tebeebakirawo. Nali Ebungereza eyo gamba nti amiina. Omulundi ogwasooka ogenda Ebungereza, omusajja sijja kumwogera linnya n'ampita ng'ababuuliza ab'amaanyi abava e Kampala bayitirivu eri. Kati nze nali mandaazi nga tiwali ampa kituuti. Musajja omu yambuuza obuulira nga gundi nti kati gwe katukunoonyeza ekyeyo. Naye mba ndi e London waggulu awo Shooter's kiri mu Woolwich. Omusajja n'ambuuza ekibuuzo Kyakuwadde nti oyagala tukukolere ki mu London muno ng'oddayo e Uganda? Naleka omukyala wange tuli baavu, tusula kikuba mutwe, akayumba ka budongo, omulyango mumpi ogukukuba n'osinika amanyi n'okka ku ttaka, akatanda ka fuuti 3, olumu naloota neebaka wansi ne ngamba kansigale wansi sijja kuddayo waggulu, kateni za sentinale. Ndi mu ggwanga bambuuzizza oyagala ki?
yalina mukazi we ne mugamba nti musumba njagala kuva wano nzireyo e Uganda nga nfunye endibota z'obuleega bubiri mukyala wange atambuze. Mukiraba endibota z'obuleega nzisabirawa? Mwena mudemu nzisabirawa? Eyo basabirayo endibota z'obuleega bazisabirayo eyo. Kati kino kikawuula kino ekikoligo nali nnyo naye nga nali nnya nakyo. Kino kyo kirina kutuuka omwaka guno mu linnya lya Yesu ku bulamu obwo. Kakati nkomawo wano okusiruwalira mu kifo gye batasiruwalira, okwebakira mu kifo gye bateebakira. Omuntu obeerawo n'osiruwalira mu kifo ne bagamba saba ky'oyagala n'ogamba ataata, osiruwalira mu kifo gye batasiruwalira. Ekifo ekimu tebakisiruwalirawo. Abali mu kyaki y'omusumba Buyungo bano tebasiruwalirawo. Ky'oyagala kisabe, mwe abali ebweru ky'oyagala kisabe, n'olwaleero ogenda kukitufuna. Endwadde egenda kuwona leero. Wuli ebigambo bino. Nangamba ekirala ne mugamba mbadde njagala nfuneyo n'eggaali. Ekyokubiri njagala kamera ekuba ebifaananyi. Bwe nzirayo e Uganda mbuulire enjiri nga bwe nvuga eggaali bwe nkuba abantu ebifaananyi bwe nfuna sente. Yita faya bbiri anya. Komaawo. Ebyo byonna mbisabirawa. Omanyi okuva mu kyalo kyangu naye okuggwamu amaalo. Era omuntu omulaba akyalimu amaalo nga n'entunula tategeerekeka agera mumanya nti oyo. Kakati nsabye obuleega, nsabye eggaali neki ne kamera. Omusumba n'aŋŋamba nti kyakuwa nti akati gwe oli mulungi tomenya. Olaba bwe bampaana mu ngeri endala ndi musiru nnyo sitegeera sirina magezi. Okumanya tomenya. Ebyo byonna by'osabye nze ne mukyala wange tugenda kubikola. Neneebaza n'ensanyuka. Kakati nenzira mu baasi eri namba 53 nzijjukira ngenda Bromley Catford gye nali nsula. Ne ŋŋenda nga bamaze okunsuubiza nti obuleega n'eggaali byonna ngenda kubikola ntya. Maama amazzi gange ene kanisa gye nnimu ya Kimerika buli kintu kikusanga wano. Kubira Yesu engalo gamba nti amiina. Kakati wuliriza, wuli ebigambo bino kuba ngenda kubabuulira gwe tofaayo leka nze mbuulire nga bwe mpulira. Nze kyenjagala okuteekamu ngenda kikuteekamu. Kati wulira ebigambo bino. Ne nninnya baasi ne ŋŋenda e Catford Bromley eyo ne nnyingira mu kalina waggulu ne nnyingira mu kisenge ne neebaka. Ne ntunula mu madirisa ne ndaba abazungu abakulula embwa ne ndaba train zino ze bayita Jubilee line ez'omunda ne ndaba train zino ne ntunula ne nga neddala wano ndi kikuba mutwe wano kiki kye ndiko. Kaakati mba neebase bwe nti otulo ne wajja omuntu n'agenda nkuba oluyi ku mimwa. Bakapa! Kambabuulire gwe okufiira mu bwavu ne mu kubonaabona waakiri wabeewo akkuba oluyi ove mu bwavu ogaggawale. Ngenda kusabira malayika akulumba akukuba oluyi ofubutuke mu bwavu. Peetero baamukuba oluyi n'ava mu kkomera. Naawe bakkuba oluyi ofumbirwe ove mu. Kakati omusajja yankuba oluyi saamutegeera ne nnyimuka bwe ne nteekako ettaala. Nengenda nenkonkona mwami mateeka ninga mwami mateeka ti wano mwina wali waguddewo nti ne bagamba ninkubiddwa oluyi. Bankubye oluyi ku mimwa naye emimwa gyonna giyiika buyiisi. N'aŋŋamba Kyakuwadde oli excited engeri gye waakajja mu London. Bonna abajja mu London ne mubuuza bonna abajja mu London babakuba empyezo. Buli ebigambo bino nenzirawo neŋŋamba kantunule naye otulo ne tuntwala. Omusajja ku luno tiyankuba mimwa yankuba matu batwa. Akuwa omukisa weebala akaviiri ako maama yankuba oluyi gamba nti amiina. Nennemera nawo nenkwatibwa kamunguluze nesiimuka. Eddoboozi ne liŋŋamba nti Kyakuwa nga ndi wansi. Tosiruwaliranga gye batasiruwalira. 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 Tosiruwaliranga gye batasiruwalira.
gw'olina bye wasaba nga tebitegerekeka wabibatira biri awo tebirina gye bikulaza waakiri mwezi guno malayika kubiremu oluya kutwale mu kinto ky'obugagga naŋŋamba tosirwaliranga mu kifo kye batasirwa gwe wasabye obuleega wano byonna bye nasaba n'abyogera nenva mu tulo bwe nti bwe nava mu tulo nenkwata essimu kubanga ziri ez'e London ez'omunda bakukkiriza okkubira gw'oyagala nenjinyoola mu kiseera ekyo yali yakunyoola nenkubira omusumba nemugamba musumba nti wangi nina ensonga njagala kukulaba ku makya naye mbadde njagala nga ne mukyalawo waali naŋŋamba nti jangu neŋŋenda bwe natuukayo ne baleeta kyayi ne mbaga nti waliwo kye sinaba kutegeera omanyi bukyanzijja mu London ndi excited n'olumu mpulira n'omutwe gulinga ogwagala okutabuka kati kyembuuza jo bwe nali wano simanyi bye wambuuza musumba wambuuza kibuuzo ki naawe ogenda kuddamu amagezi obuuze nti abange biki bye nayogedde ogenda kuva wano ng'oli muntu mulala nga toli oli gamba ekyo nkitwala mu linnya lya Yesu mwebale nnyo abali mu teeti muwangudde gamba nkitwala mu linnya lya Yesu wulira n'aseka n'agamba mami mukyala we muyita mami n'amugamba jangu te kyakuwadde oba kiki n'agaddamu obuuze ne mugamba maama ekindeese kubuuza omanyinza olumu ndoota nentabuka kati ate bino byonna bye mundiisa ate n'ekyokubiri buno obukoko bwe mumpa buno chicken wings sweet corns kati obuntu obwo sibumanyi naye ntabuka kati nkyalimu n'amaalo g'e Kampala nga bwe mumanyi sitegedde naye njagala kumanya jo saategedde waliwo ekibuuzo kye mwambuuzizza naye saategedde oba nazeemu ntya oba kyabadde ekibuuzo ki nsaba onziriremu ekibuuzo kye wambuuzizza kyo kyabadde kibuuzo ki njagala malayika akukuba oluyi olulungi olukuzza mu magezi oddeyo otegeere bw'oteekwa okubeera mukyala we naŋŋamba nti kyakuwadde leka kutumenya ekibuuzo omusumba kye yakubuuzizza naŋŋamba yakubuuzizza n'akugamba nti oyagala ki tyotyo nze namuzzeemu ntya omusumba n'agamba wazzeemu n'ogamba tukugulire obuleega n'eggaali ne mugamba nze nabyogedde ebyo nze nnyinza okwogera eby'obusiru ekitegeeza oli kyakuwa yali mulala bwe nakuba oluyi nendeeta kyakuwadde omutuufu naawe ogenda kuva wano ng'oli mulala mwabasabira mu kyaki eno mugenda kubeera abalala abagenda okumalako ekisiibo mugenda kubeera abalala gamba mbeere mulala togenda kubeera wammande ow'emmande yali mulala n'owoolwaleero mulala ow'omwaka oguwedde yali mulala owoolwaleero mulala bye walowooza omwaka oguwedde byali birala bye wali oyogera wali mulala naye nkusabira leka oyogere birala era obeere mulala otunule bulala olye bulala Shout hallelujah, everybody. Shout hallelujah. Hallelujah. Ogenda kubeera mulala. Oyina bye wayogeranga bya wansi. Obadde olowooza endowooza ya wansi. Oyina emikwano gya wansi. B'otambula nabo ba wansi. Endyayo ya wansi. Ennyambala yo naye ogenda kuddamu obuuze ekibuuzo ekituufu kituukirize ebyo bye weetaaga. Kinava ŋŋamba ssebo nze nabyogedde ebyo naŋŋamba nkwegayiridde sisobola kubeera nze kyakuwadde nensaba obuleega wano bwe namala okyogera omusajja n'agwa mu ntebe n'aseka n'omukazi n'agwa eri oli bwe yayimuka naŋŋamba n'ekyakuwa olina Katonda obadde owedde njagala naawe ali wano obeeko by'oyogera eby'amaanyi nga tusaba olwaleero abali eyo bajja kugamba nti olina Katonda. Olowooza n'ekkanisa muzimba yaki ekkanisa ebeeramu abajega eyo ekkanisa gye muzimba nammwe mugenda kubeera bawaggulu nga yo. Ndaba abakyala nga 18 mugenda kupaakinga emmotoka wali ezitegerekeka. Kitwala ekyo gamba nkitwala. Wulira omukyala naŋŋamba
kati kikyakuwa nemugamba mbadde nsaba addemu ambuuze mwegayiridde ssebo mbuuza kibuuzo nze byonna by'oyogera sibimanyi. Omusumba kyava ŋŋamba Kyakuwa tyotyo oyagala tukukolere ki? Waliwo ekibuuzo nga wakiddamu bubi ogenda kukiddamu bulungi. Waliwo ekibuuzo kye baakubuuza n'okiddamu bubi ne bagamba oyagala musajja ki? Yenna ajja kuntwala wadde ayoza ttooyi. Ogenda kwogera ekirala kaakati, ogenda kuddamu oyogera ebirala. Oyagala musajja ki? Nti yenna ajja ne baaba asiimula lubalaza. Ogenda kuddamu oyogera ekyo ky'okola otya? Yenna ajja bwana ajja alina envunza ku mumwa ng'otwala. Wuli ebigambo bino bwe yamala n'aŋŋamba Kyakuwa twakubuuziza oyagala ki? Ennaku z'osigazaayo. Ne mugamba nti kayi ssebo njagala bwe nva wano nga ntuuka bwe nti mbe nga nina emmotoka empya gye nvuga. Nambuuza nti ate obuleega totawaana nze siyinza kwogera bya buleega. Oli eyayogedde obuleega yafudde, nze ndi mulala. Waakiri naawe fa mubeemu omulala avaayo. Muggwe mwennyini guli omwoyo gw'obutakkiriza, omwoyo gw'obwenzi fa mugwo, omwoyo gw'obutamiivu fa mugwo. Wabeewo omulala, muggwe mugenda kubaamu omuntu omulala. Nga ne bwe bakunyonyoogera ogamba nti nze Yesu yandokola ndeka sina kye neetaaga. Wabeerewo omulala. Wuli ebigambo bino. Naŋŋamba ekirala ne mugamba nti bwe nva wano njagala bwe ntuuka e Kampala ngule ettaka ekisaasi. Ne mugamba nti bwe nva wano njagala okuddayo n'amasuuti ag'omulembe agalaga nti ekikoligo kyanvudde mu bulago. Ne mugamba bwe nva wano njagala abaana bange bonna basome bulungi. Njagala endi ekyuka, ennyambala ekyuka, empunyobu nenjogera ebintu byali binene. Nkubuulire kyama. Naŋŋamba nti Mukama akuwadde omukisa. Naŋŋamba nange obuleega si kyabuguze, katutambulire ku kukkiriza ku. Bwe ndiba ndize nkomyewo ndibawo obujulizi kubanga enjiri si ya bujulizi. Obwerandani bwonna ebintu ebyambeerako n'okwogera oluzungu, engeri gye lwankuba ebigo kwembase nga nyambadde suuti za double breast, ettaayi myufu, stokisi za kiragala. Ebyo byonna nga tebikwatagana nga zenna ntambula ndi nti sitegeerekeka. Ebyo ndibyogera bwe ndiba nkomyewo. Gamba nti haleluya. Peetero baamukuba oluyi kubanga yeebakira mu kifo ekiki. Kakati kambuulira awo Bikola by'Abatume 16 sooka omuleke. Bassebo ne bannyabo Bayibuli egambye nti Kerode yagolola emikono gye ku bantu abamu ab'omu church. Mbu n'okutta n'akola atya? Natta. Abali ebweru mu nzire n'akola atya? Ani gwe yatta? Yakobo. Kerode n'alowooza nti nga bwasse Yakobo n'abalala ajja kubakola atya? Ekyo kye tugenda okuwakanya leero. Ekyatuuka ku taatawo kikome ku oyo. Ekyatuuka ku bajjajjaabo kikome ku abo. Ekyasiraanya abeewammwe kikome ku abo. Oba taatawo teyagula mmotoka alekeyo, gwe ogenda gigula. Oli yali Yakobo, gwe Peetero. Leero nzize kubafuula Peetero. Yakobo afa, Peetero tafa. Wadde agenda mukomera avaayo. Wadde abeera mukomera tafiirayo. Yakobo afiirayo. Naawe mukomera osobola okubeeramu. Naye amawulire ge nina amalungi togenda kufiira mu komera. Wulira ebigambo bino. Kerode omulimo gwe kutta. Kerode gw'olaba oyo ayinza okutta mu mwoyo n'ofuuka omwonoonyi lukulwe ng'ate oli mulokole. Eriyo n'ababuliza enjiri ng'akyabulira enjiri ng'ate muki. Ennaku ezo nagenda mu nsi y'ebweru sijja kugyogera. Ggwanga ly'ebweru sijja kwogerayo n'enninnya ennyonyi. Sina na mmotoka. Oli nagamba bw'ojja nja kukugulira emmotoka. Gamba nti amiina. Bassebo ne bannyabo okufuna emmotoka ey'ekibi nga mpya ya mulembe waakirivuga akakadde. Katonda ajja kutunuulira akamotoka. Bwe ntuukayo nvudde ku nnyonyi ng'omusajja byakola birala. Yagwadda anywa wayini, anywa omwenge, yita faya bbiri, yita faya.
Wulira, mwezi guwedde, mwaka guwedde, basumba bonna bakimanyi nagenda najja ne mbaga nti abange eti nakomawo nga sirina na kintu. Kubanga nze nina kulya bijanjaalo okusinga okulya ennyama ya kabaka. Waliwo abantu abagenda okuwangula ng'ekintu kiri eki wadde olya bijanjaalo birye naye ate enkya tojja kubirya. Era waliwo eyaŋŋamba Kyakuwadde kati obuulira enjiri ey'ekibi tosula enjala kuba enjiri yange konna ku TV kibi nze ndi mulabe wa kibi. Lwaki ndi mulabe wakyo? Nakikola. Nze nakuba ekkanisa ennamba ekigwo nga tiwali aginsuulidde. Muzimu nga guli munze. Buli muwala ajja omukwana, buli ajja mwagala, ono ajja mwagala. Ekkanisa eyinza okusigalawo. Oyinza okutambulira mu kkanisa module eyo ng'obuulira enjiri. But I thank God. Era bwe nakyogera ku TV ku rest omusajja Lola alina ngamba ng'olina omutima naye nga nti abatonoonanga basirike bo bali bulungi, nze nayo noona nze bo bali bulungi, bo balika basigale. Omanye ekibi bw'okiswaza tekidda. Obuuza omuntu wali oyonoonyeeka nze bukyandokoka nze sonoonako ndi muzuuli olimba. Waliwo ebyakukuba toli muzuuli. Nze Kyakuwadde avaayo n'ayogera ebyange. Ndi musajja, nze ekibi nakikyawa kyambonyaabonya emyaka 25 egiyise. Oyo omukyala nzijjukira, oyo omukyala muloko abadde agalanya enjiri y'abatomu. Oyo nzijjukira yabeeranga mu ddiro ndi musumba ngenza okubuulira enjiri nva ku leediyo n'abasumba abalala tebakyaliwo ate ekikwewuunyisa bonna baafa. Bw'obeera mu kibi n'okiremeramu si bino mikisa gyokka n'obulamu buyinza okufa. Nebyokola bikola bitya? Era bw'obanga gw'onyumirwa kibi sigala ku kibi, emikisa giveeko ffe tugitwale kubanga n'omukisa tegutuula ku muntu alina kibi. Omukisa bwe gutuula ku mikono gy'omuntu alina ekibi ate kifuuka kikolimo. Oyo omukyalo olumu n'ansabira. Tuva ku leediyo ova kubuulira njiri bino mbyogedde ku online nze mbyogedde abalala batuukirivu. Sisina kyentya. Nze ogwo muzimu. Tuva ku leediyo osibira mu bbaala musumba buyuugo. Olwo bampita nabbi kwagala n'amanya gange ngejjeeko myaka 25 egiyise. N'ova ku bbaala ate ku makya ogenda kusabira abantu. Katuusabira ki? Ne bw'osabira bennyini bayingiramu emizimu emirala. Olaba gw'osabira yennyini mu maaso go abigula ebbina watataana ku limiro gwa tiba nate kino kubanga dayimooni eno eri mu ggwe. Kati omukyala jjukira yansabira oyo tanywa kyekimunjagaza oyo nga y'omusanga wakati mu ekirondi eno ntamidde nzenna ate ku makya ngenda kusabira abantu. Ayi Mukama yamba dadi omuzimu guno ogwakawuula. Olumu yasaba niko kawuula nenfubuna nembegattako. Ngwe Kongo buyungo, musumba buyungo. Kino Katonda kyakukozesa kitegeeza ki? Kubanga waliwo omusingi gw'obutuukirivu mu kyakye. Kino toyinza kola kino awatali butuukirivu. Era mu abasabira wano mwenna mugenda kwambalagana n'ebyamagero lwa butuukirivu Katonda bw'atadde mu kyakye. Ngenda mwaka guwedde nga sirina mmotoka emyaka 2. Omusajja n'anyimira mu ddirisa n'angamba bw'ati Kyakuwa wano buli ssente z'ogenda kufuna ze tugenda okusooda olina kufuna 30% nti otyo. Si mu ggwanga wano ebyo tebiri wano nti otyo. Omukyala oli omulaba ayingira bw'oba onoofuna ssente wano olina kukola bw'otyo. Ndyoke nkugulire emmotoka y'eddoola 9 gye nakugambye na ddoola 9. Omukyala oyo alina bayina tekisi 6. Gwe genda omulaguleko ebyemmotoka ze kwegamba ye byayagala ndagule ye yabinkola atya. Kati nze nnyimuse omuntu mukole ntya ndyoke mugambe leeta ssente. Ne mmugamba nti nkubulire taata nti mbadde nsaba kambuulire enjiri ebbanga ligweko kubanga bagaba visa ya mwezi. Bw'onooba ompadira voofalingi onompa naye tikiti nagisasudde si ya bbanja. Kati mbadde nsaba nze kambuulire enjiri gw'osabira abantu. Amafuta agasabira abantu sigalina naye nga ngalina kubanga gali amafuta ge malala. Mukiwulira ekyo? Neŋŋamba oba kiki oba kiki kambuulira enjiri ya Kristo. Nembuulira enjiri ya Kristo. Nengimalako omwezi mulamba bwe nali nvaayo naŋŋamba nti Kyakuwa walemwa omulimu gwe nakugamba kati nkugulidde engoye ziizo genda toyina wadde $1. Ningwa ku kisaawe Uganda Airline gamba nti amiina. Mba ndi mu nnyonyi nga siina wano $2 mukyala wange ninze ku kisaawe n'emmotoka sigikoze etya. Eddoboozi ne liŋŋamba nti owangudde. Gwe okuwangula si kufuna bya bugagga. Ekisookera ddala okuwangula kwe kuwangula omukono gwa Kerode. Kerode n'atakozesa byayagala. Ddoboozi nenzira mu nnyonyi n'ennyimba.
ankoledde ebirungi nayimba nazina amazina nga siina kye nina. Omukyala ne musanga ku kisaawe essaawa 4 ne mugaa siina kintu kyonna naye mpangudde nenkobaoni ntambuza ebigere. Beera n'ekitono okkirize Katonda. Katonda bw'anaalaba obutuukirivu bwo n'okuyimirira agenda kukola ebyo ebinene nga tolwani. Nubadde mukolo juzi nze emmotoka yange eri awo nvugayo egi enkadde bwe nti oli nange ne Rev. eno emmotoka tekusaanira. Nkimanyi tensaanira naye Katonda aleeta ebinsaanira. Sigwo kyo nze nakagula emmotoka ezisukka ne mu 3 nagulako ne ku mmotoka ey'emiliyoni 8 naye ng'eri mu kibi. Ekintu kyonna ne bwe kiba kya bbeeyi bw'okifunira mu kibi enkomero yaakyo ojja kumaliriza bubi. Tandika bulungi omalirize bulungi. Tandika bulungi omalirize bijja kujja. Buli kyoyagala kyonna entandikwa yaakyo bwe butuukirivu n'okutya Katonda. Kati Katonda bwe natuuka nengwa wansi nenenya nensaba naddawo dda ne mukazi wange tuli bulungi. Waliwo n'emikwano gye sitambula nagyo ekyo ndibawo ennyiriri temuzisoma naye mu luwandiike Engero 13 olunyirwa 20 lugamba nti otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe olibeera n'amagezi ti naye munnaabwe w'abasirusiru agenda kubalagalwa. Buli lw'otambula n'aboonoonyi naawe ojja kuba mwonoonyi. Ono akuli mu maaso muli wa bisiyaga, ono ali emabega anywa sigala, ono musamize. Ku 3 ojja kukolako ekimu. Ku 3 ojja kukolako ekimu. Wulira, Kerode yatta Yakobo n'alaba nga abantu bonna basanyufu. Gwe ababadde bakusanyukira nti obonaabona bintu binaatera okukyuka. Bagenda kulaba nga balowooza olinga muganda we yafa. Oba yafa gwe ogenda kubeera ready battle. Kyenziza okubagamba nti waliwo eppeesa eritakwatikako. Njagala essala gye tugenda okusaba olwaliro Katonda akufuule eppeesa eritakwatikako. Nga sitaani buli lwakukwatako oyokya. Ogenda kwokya ki? Omuliro gw'obutuukirivu n'essaala. Gamba nti nkitwala ekyo. Kerode olunyo lwokusatu nti n'akwata Peetero n'amukuba mu kkomera. Nzize n'amawulire gano kambabuuze mwenna abali wano. Peetero mu kkomera yafiirayo? Abali mu teeti munyambe yafiirayo? Naye Yakobo yakola ki? Kino kitegeeza nti ffenna kye tuli baakufa. Oba abalala bafa bafe, oba ebyabalala bifa bife. Ekyokubiri gwe tojja kgenda mu geyeena. Eri abaasayininga nga ne bw'okola otya yagamba nze ndi wakugenda. Oyo n'omukola ki? Nze nina be mmanyi mu kibuga wano nga yasayininga ne bw'omubuulira atakyuka. Bwe kituuka mu mazina azina. Era weegendeeze ffe tukola overnight. Overnight abantu ab'ekika ekyo n'okusaba tebaagala. Naye mu mazina oliwa w'essaala nga baayuuya. Bw'oyiwawo amazina ne bw'okuba endongo okuva ku 6 pako keesi. N'ogamba nti lwaki okusaba kumulemye? Teri kintu sitaani kyatyanga kusaba ate teri kikalubanga kusaba. Omuntu yenna asobola okusabira essaawa nnamba ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Ne wano kati Musumba Buyungo yalanga ekisiibo naye waliwo abaakidoogi nga tosiibangako wadde olumu. Olya capati, olya muwogo, olya ebyendo, olya gwe oli mu bulamu obwo. Kyokka naawe oli wano njagala kyamagero ekyawa. Weenyigire mu kigambo omusajja wa Mukama kyakoze atya? Kyalangiridde. We muli wano tosiibangako n'olutya. Naye wano olabika nga akoze atya? Era mu mwoyo obeera mu mwoyo ojjula. Ng'oliko entiisa. Kirooke kituukirire ekiri mu Timoseewo 2:3 ekyokubiri onyirwa 5 kigamba nti nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi. Kikwata ku maanyi ag'okusaba tebagaagala. Tebaagala kuwulira birala. Bo bantu ba twist b'amazina buzina. Service abaana batinkula amazina n'otya. Kirira. Naddawe. Nina Kanyama n'amuluma. Baana bazina amazina. Nze nagenda mu kyaki emu ne babuulira enjiri yali yakwenenya. Yali yakola ki? Omusajja yali mu Nigeria n'abuulira enjiri n'agamba Buluganda. Ng'enjiri nnungi n'empulya nga tugenda kukaaba twenenye. Bwe baamala ne bayita ateekako akayimba. Akayimba katuyingiza mukola ki? Akayimba ke baateekako nga tekakwatagana wadde na kwenenya.
omuzaire n'akwata endongo n'agiteeka eno endongo n'etandika omwana n'ayiwako oluyimba ankoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi kati mu luyimba omwana kyeyavaga nti abooluganda muyimuse eddoboozi mutandika okukaabira Katonda ng'endongo ekola etya nga n'oluyimba lukola lutya ng'oyinza okuzina amazina bwe gatyo ku ndongo eyo oyinza okwenenya era twali twenenya omukazi yali andi mu maaso nagenda okulaba ng'atandise ng'endongo evuga ng'atandise okwenenya taata wange nsonyiwa obutali butuukirivu bonna mukama wa buli kye nakola kyonna mukama wange kinsonyiwa naye nga nti ono yeenenya ono abaayo oyo abeera yeenenya oyo munziremu oyo yeenenya mwabali mu kanisa yawane nansana mukubire Yesu nga mumwebaza olw'okuyigiriza oyo yeenenya oyo ekiri mu kanisa e Kampala wali e Kampala waliwo gy'ogenda n'olaba omuzannyo n'onyumirwa omwana era gwe nanga taata wange omanyi byonna bye nakola naye nsaasira taata nsaasira taata era onkola kati waliwo ekirenzi kyali kitoolo nga kiri wali kiwanvu kyo kyenenya kizina bbaaba taata wange onsonyiwa ebibi byonna bye nakukolera onzijeko omwoyo gw'obwenzi gugenda gutya omwoyo gw'obwenzi gugenda okola ebyo yitafaya bbiri yitafaya awa yongerayo endala wulira essaala yaffe olwaleero egenda kuwanula omukono gwani guddewa ogwa Yesu guddewa teweetaaga kutambula ng'oliko omukono gw'omussi kerode mussi omukono gwe guveeyo aleeta obulamu bamuyita Yesu yaleeta ki oyo Yesu gwe njogerako njogera ku Yesu eyafa agamba nti yakola atya eddiini gye nali nsoma njagala nnyo siyinza gikyawo omanyi ffe tetwogera ku ddiini gamba nti amiina naye egamba nti Yesu yafa n'akola atya egamba nti wayizika Allahu ya Isa owange gwe Yesu nkugamba inni wa mutawafika fiha warafiuka ilahu wa mutwahiruka ngenda kukufiisa era nkuzuukize ate nkusitule nkuleete gyendi wa aminna lazina kafaruna era ngenda kunazaako enzira era abatakkiriza wa hajairu lazina ngenda kusitula abo abantu abakukkiriza wa hatabauka fauka lazina mbateeke waggulu w'abantu abaagaana okukukkiriza ilahu yahumiru kiyamati okutuusa ku lunaku olw'enkomerero ng'abalokole bali waggulu w'abakafiiri nze ekyo kinyweza oyo bamuyitaani Yesu bamuyitaani wiiki eno Yesu agenda kuwanula omukono gwa Kerode ogubadde gukunoonya gamba nti gufe diini yange gye nali nsomamu njagala nze saagala muntu avuma diini yange saagala kujerega diini ediini gye yankoze bwe mba nagiremwa nayo nennemwa tewali buzibu nawe nagwa kati ekyo kinkyaya abazadde bange olwo lunyiriri era mulekerawo okuvuma Qur'an olwo luli mu Qur'ani lugamba nti wayizika Allahu ya Isa wange gwe Yesu nkugamba inni wa mutawafika fiha warafiuka ilaha wa mutwahiruka ngenda kufiisa era nkuzuukize nkusitule nkuleete gyendi wa aminna alladhina kafaruna era ngenda kusitula abo abakukkiriza wa hatabauka fauka alladhina mbateeke waggulu w'abantu abaagaana okukukkiriza ilahu yahumiru kiyamati okutuusa ku lunaku olw'enkomerero ng'abalokole bali waggulu w'abakafiiri kati nowulira eyo kanisa bweriggwa tugenda kukola ku luseedi kuno abantu balokoke nga tewali gwe tuvuma oyo Yesu era agamba bwati summa nunajjiru rusulana wa alladhina amanu summa nunajjiru rusulana wa alladhina amanu bwe mmala nze n'emponya ababaka bange wa alladhina amanu n'abo abanzikiriza kazaalika bwe kityo hakka kinkakatako gwe ngenda kufiira ku Yesu teri kinkyusakyusa kati waliwo abantu nagati omusajja ono buyungo gwaleese yenze original kati kankomewo mu byoyagala gamba nti haleluya gamba nabagambye nti buli muntu alina ekirabo kye waliwo agenda okuva wano weerabire byenjogedde
tekisoboka. Naye singa mbayiridde nyiriri mwandyerabidde, kati ngenda kubawa 2 zokka osule ekirunga we n'obuguutana ng'ekyamagero kikugolokosa nga toteredde. Era nsaba oyo abadde akulogwa gwe tomukolimira. Waliwo agenda okumukuba, waliwo eyakuba Kerode. Tokolima. Nina oluyimba naluyimba lugamba nti lwaki okyawa muganda wo olw'ebintu ebitaliimu oluganda nga yakusobya n'akunyiiza kale musonyiwe bambi yatooba nga ne Yesu abamukomerera yabasonyiwa. Lwaki okyawa muganda wo mwe mwagala kunyimbisa si kyekyandeese. Gamba nti haleluya. Mukiwulira ekyo? Ffe tetukolima. Era omuyimbi agamba nti mu nsi muno tuba n'ennaku mu mutima bwe tusobya kiva ku mutima obutasonyiwagana. Ow'oluganda bw'aba yakusobya n'akunyiiza musonyiwe bambi atooba nga ne Yesu abamukomerera yabasonyiwa. Ow'oluganda bw'aba yakusobya tomukolimira bambi gwe musonyiwe atooba nga ne Yesu abamukomerera yabasonyiwa. Lwaki okyawa muganda wo Haleluya. Wulira, Petero bamukutte. Gamba bamukutte. Buyungo bamututtewa. Mukomera Petero yatuukayo. Waliwo abali wano mukomera wagenda, ekyo tekikutiisa. Wagenda naye ojja kuvaayo. Waliwo ali mukomera lya butafumbirwa ovaayo. Waliwo ali mukomera ly'obwavu olivaamu. Era bano baseke bajja kuseka bakulaba enkeera ng'otambula. Ate ku mulundi guno ogenda kuvimba. Gamba kuvimba. Bw'ova mukomera ovimba, bw'ova mu mabanja ovimba, bw'ova mu batafumbirwa ovimba, bw'ova mu ddogo ovimba, bw'ova mu bwenzi ovimba. Ogenda kuvimba. Ogenda kola otya? Bano abalowooza nti oli mukomera bakulabe ng'otambula nga Bobby. Gwe ogenda kuvimba. Gamba ngenda kuvimba. Wulira. Ekyekomera tekikutiisa. Nkiddamu. Ekyekomera tekikola kitya? Wadde oli mukomera ekyo tokitya. Waliwo omusajja ali waggulu eyo ekimuleeta kukujja mukomera nga n'abaakuteekayo bakola batya? Balaba. My God. Petero yateekebwa mukomera. Mwana wange Mukama akikubalire togenda kubeera mukomera. Togenda kubeera mukomera. Akikubalire gamba nti haleluya. Gamba nti haleluya. Musumba Buyunge komera tetulina kulitya. Ate amanyi amakomera gengenda okuyigirizaako nga mmaliriza leero gabaganjawulo. Buli muntu olina ekkomera alyo. Obadde oga nti Besigye we bamusibira we basibira ababbi enkoko. Ali mulirye naye era komera. Niba aba ali mulirye asomba n'amawulire naye ali muki? N'abali b'enkoko balina gye babateeka. Komera nalyo. Buli muntu olina ekkomera alyo wano. Naye mbabuulira ekyama. Abaseka baseke. Eri omusajja atuula mu ggulu. Ye mukomera akulaba. Mukomera akukola atya? Ekigenda okujja mukomera ekisooka kwe kubanga tolina musango gwe wakola. Tolina musango, otya Katonda, oyagala Katonda, weenenya ekibi, totambula ng'aboonenyi bwe batambula. Ate lwaki oli mukomera mwendi? Ziyinza n'okuba ng'ensonga ez'obutuukirivu ze zaakuteeka mukomera zikuteekeyo. Naye oyo ayagala obutuukirivu agenda kukukola atya? Kukuggyayo. Wano ndabawo abantu nga 4 ova mukomera nakati wootudde. Ndaba amafuta gakugwako. Gaaga amafuta gakugwako. Ova mukomera. Petero bamutadde mukomera
Yeebase ab'ekkanisa bakola batya? Ekijja omuntu mu kkomera bakiyita kusaba, kyetaaga abasabi. Abasabi basobola okujja mwabali wano nga muli basabi mu kyaki eno, mmwe mwekka mwe mulina amaanyi agagenda okujja abantu mu kkomera. Ezo engalo ntegedde era ziba ntono ez'abasabi ate mwenna musaba. Izo nzitegedde. N'abatasaba bamaze gakuba. Mbagambye abasabi bambadde amaanyi agagenda okujja abantu mu ki? N'ababeewammwe bagenda kuva mu kkomera. Katonda bw'akujja mu kkomera n'obeera n'omukisa ne bw'ogenda ewammwe ky'oyogera kikola. Ne bw'ogamba nti bannange nzize taata yafa naye ebyokwambala embugo n'okusamira mbigaanye, bakkiriza oze n'emmotoka ennebbina liringa omumbo gwa lumonde. Oze n'ekiro z'ennyama 3 gamba nti amiina. Enkugu oziguze, ekyo nsaba kikubeereko. Gamba kimbeereko. Gamba kimbeereko. Gamba kimbeereko. Era nkugamba eyo gye wava bw'onoova mu kkomera togenda kuddayo nga bwe wavaayo. Mpaka baaga kaako gwe mwanyiraze, mpaka baaga ako, mpaka baaga ako. Ku mulundi guno omuntu bw'onoova mu kkomera ogenda kuddayo ewammwe. Bw'oba oli mukazi ng'oweesa akasawo, weesiize ekikalaamu kikulumi, okoze akaviiri kakuyiika mu maaso ng'olusenke, onyeenya ebisumuluzo, oyingira mu kika kyewammwe. Ne bw'oba tolina bbina bwakiro onyeenya omugongo. Gwe gamba nva mu kkomera n'abanteekayo nga balaba. Gamba kimbeereko. Si bwe buviiri bwe mukola obwo. Emimwa n'ogikube nga maama oli bw'agikubye ogira oti. Gamba nti aleluya. Gwe njagala kutegeeza olwaleero mu mwezi guno ogw'ekisiibo guno ogw'okusatu Katonda akujja. Oba ekkomera ttono obadde waliwo abali mu kkomera nga gwe ekkomera ly'olimu kulya muwogo n'ebijanjaalo. Owoza kimu kasitandi likyali kkomera. N'endi erina okukyuka. Bayibuli egamba Peetero ng'ali mu kkomera ab'ekkanisa lye bakola batya? Malayika n'akola atya? Malayika tagenda kujja lwa kirala, agenda kujja lwa ssaala. Buli ali wano ne bw'onoobeera mu nnyumba yo, nammwe abaliko online, nsaba osabe ssaala emu bw'eti ereete malayika ng'eyajja ewa Danyeri. Danyeri yasaba, malayika n'akola atya? Mwenna muddemu, Danyeri yasaba, malayika n'akola atya? Ab'ekkanisa ne basaba, Peetero n'akola atya? Essaala ereeta malayika n'ayingira mu nsonga zo. Siva wano nga tonyambye Mukama, siva wano nga tokutte ku nsonga zange. Siva wano nga tonyambye gwe Mukama wange, siva wano nga tokutte ku bizibu byange. Siva wano nga tonyambye Mukama, siva wano nga tokutte ku nsonga zange. Naye kandeeta omulala. Peetero basebo ne bannyabo tukubire Yesu engalo kubanga yava mu ki? Olw'essaala y'abaki? Y'ab'ekkanisa. Gwe eno ekkanisa gy'olaba eno nga mukyalimu abasaba, mukyalimu abanoonya Katonda, ebizibu byo byonna by'oyina ey'ewaka bigenda, malayika agenda kujja ayingire mu nsonga zo mu linnya lya Yesu. Wuliliza. Omuntu abeera atya mu kkomera? Buli abeera mu kkomera abeera mwonoonyi? No! Oyinza okubeera mu kkomera nga toli mwonoonyi. Ebiseera ebisinga obungi ebizibu bijja ne bifuuka emmeeza kwe tuli nnyo okutuuka ku Katonda. Obadde okimanyi ekyo? Obadde okimanyi? Microphone bw'ebeera, ettaala bw'ebeera waggulu awo, gamba nti amiina. Ng'olina ky'oyagala okukwatako nga kiri waggulu wano. Wano wendi nkikwatako. Kyetaaga kuleeta ki? Bwe nteekawo emmeeza n'enjiri nnya nkola ntya? Emmeeza ng'eri ludda wa? Essala gye nkusabira, emmeeza si yerina okudda wagguluwo. Emmeeza erina kudda wansi. Gwe n'olinnya ku mmeeza n'okwata ku Katonda. Ebizibu ebimu bibaddewo bituleetera okusaba tugende mu maaso. Era toddamu kusaba muntu akugeya oba toddamu kunyiiga lwabo abakuwalana. Toddamu kunyiiga olwabo abakugeya. Babayita baka what? Baka
Yes, kitegeeza bali ku mugongo eno. Abakusuna mu mugongo tebakulemesa kweyongerayo. Omuntu akusuna mu mugongo akuleetera amaanyi agadduka ogende ku gy'oteekwa okugenda. Era abakugeya bakusuna mugongo, abakuloga basuna mugongo, abakwogerera bali ku mugongo. Naye ate gwe boogerera olw'okuba osaba waliwo essaala y'ekkanisa, ojja kutambula ogende mu maaso. Ebikola by'abatume 16 olunyiriri lwa 16. Tuli mu bikolwa by'abatume essula 16. Yes. Lunyiriri lwa 16. All right. Awo olwatuuka bwe twali tugenda awali awaasabirwanga, omuwala eyaliko dayimoni alagula n'atusanga. Tugende mpola. Omuwala yaliko ki? Omuwala eyaliko dayimoni alagula n'atusanga. Abange mutegedde nti waliwo abaliko dayimoni alagula? Ekyo mukitegedde olwaleero. Yo dayimoni ng'omulimu gwayo gwakola gutya? Ono omuwala yali talagula ku lwa Katonda ng'aliko dayimoni alagula. Kankolage ekyatwala Pawulo muki? Ekyatwala Pawulo mu kkomera tekyali kirala, yalwanyisa ekibi. Omuntu yenna alwana n'ekibi osibira mu kkomera. Naye olw'okuba wakirwanyisizza mu kkomera, oyo atayagala kibi agenda kujja mu kkomera. Soma olire. Eyafuniranga bakama b'ebintu ebingi olw'okulagula. Yes. Oyo bwe yagoberera Pawulo n'affe n'ayogera waggulu ng'agamba nti, yes, abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo, ababuulira ekkubo ery'obulokozi. Sirikusooka okomaawo. Omuwala byalagula byali bituufu oba bikyamu? Byali bituufu, naye ng'abiragula aliko omuki. Si buli ayogera ebintu ebituufu nti abeera mutuufu. Omuntu ayinza okuba nga byayogera bituufu naye ng'abyogera mukyamu. Ekituufu Pawulo yali abulira bulokozi bwa Katonda. Naye omuwala akyogera aliko dayimoni. Si buli muntu akusabira. Muntu ayinza okusabira naye nga si mutuufu. Ku mulundi guno obeera mu kifo ekituufu ew'omuntu omutuufu akuteekako emikono omutuufu ayigiriza ebituufu. Alina gy'akutwala. Leka kutambula ate bagende bansiiga amafuta kabina bitya. Beera mu kifo ekituufu. Omuwala ono yali alagula ng'afunira bakama ab'essente. Ninda kubalaga Pawulo najja nga yalina amafuta agalwanyisa obusamize. Omuntu bulijjo bw'oba okyawa ekibi n'emizimu gikuyimukirako. Mbadde mukitegedde ekyo? Bw'oba okyawa ekibi n'ekkanisa ezikuliraanye zigamba nti ekkanisa ya nnabbi wa bulimba. Bannabbi ab'obulimba tebabalaba, abalinga abalina endali ate balaba gwe atali nnabbi wa bulimba. Baba nga abalina amaaso agagira gati. So mukkirire bawulire kino kyenjigiriza olwaleero. Olunyiriri lwa 18. N'akolanga bw'atyo ennaku nnyingi. Naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo mu mutima gwe, n'akyuka n'agamba dayimoni nti, nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi omuveeko. N'amuvaako mu kiseera ekyo. Pawulo yaboggolera ki? Ekola etya? Naffe tugenda kikola leero, mumukubire engalo omusajja oyo. Wulira, dayimoni baboggolera mboggolere. Kyobulaba nga abalokole tuboggola buboggozi tetusaaga. Pawulo yatunulira omuwala alagula n'agati guno omuzimu guno wadde gwogera bituufu gutuwaayo. Singa gwali mulembe guno ne gukuwaana weeyagala. Muzimu ne gugamba Rev. Kyakuwadde oli muyitirivu gw'osinga ababuulizi bonna mu Uganda. Ng'obagamba mulaba n'emizimu gintegedde mumpita wakusaaga nze kaakati. Pawulo yagamba no, kyolagudde kituufu, but you are not supposed. Si gw'oli supposed okutuwa obunnabbi. Gwe si buli muntu yenna alina okuwa obunnabbi. Weetegereze nnyo akuwa obunnabbi. Atya Katonda ali munonoza Bayibuli mutuukirivu. Naye gwe buli akulagula nange kaŋŋende wabusinga obujingo wamusumba buyungo tebalagula bulungi kaŋŋende waliwo omukazi alagula. Bw'otuuka eyo nga bagamba jjamu engoye tukunaaze ng'oli bwereera. Kubanga Bayibuli egamba nti atalina magezi akkiriza buli kintu kyonna kye bamugamba. Lubasomere balulabe tukomewaawo. Lusome Engero 14, 15 tukomewaawo. Atalina amagezi buli kye bamugamba akkiriza kiki? Ate bw'abeera mu kifo. Engero 14, 15 lwanguye. Tuli mu kitabo ky'Engero essula 14 lunyiriri lwa 15. Lugamba lutya? Atalina magezi akkiriza buli kigambo kyonna. Ate naye omuntu omutegeevu akebera nnyo amagenda ge. Mukubire ekigambo ekyo mu ngalo. Atalina amagezi buli kintu akola atya? Naye omutegeevu akebera amaki?
Pawulo n'alaba akawala nga kalagula okukamala naye ng'abantu bakakkiririzaamu. Pawulo n'agamba nti guno omwoyo ogulagula si gwani. Kubanga Pawulo yali musabi, yali musomi wa kigambo. Ekkanisa eriko abantu abasoma ekigambo ne bakwata ekkalaamu ne bawandiika. Eyo tebagibuzaabuza. Bwe genda mu kikanisa nga kirimu abantu bonna beesiize emimwa, balina obusawo, tebalina bayibuli, tebalina kapeeni, bali bati. Abo bababuzaabuza ne bakamala. Naye omuntu akutte bayibuli nga bwe ndaba ekkanisa yonna ekutte bayibuli muyina ebitabo. Kati ekigambo kya Katonda kireeta amagezi. Teri musiru asoma kigambo kya Katonda. Bw'osoma ekigambo kya Katonda amagezi gakola gatya? N'okutegeera kukola kutya? Atasoma bayibuli buli kibakugamba kyonna okola kikole. Muwala njogere maama yimirira gwe. Maama oyinza okugenda awantu okusabira ne bagamba jjamu engoye tukusiiga amafuta ng'oli bwerere n'okkiriza? Osobola? Tosobola. Lwaki? Kubanga olina ekigambo kya Katonda. Obw'ekigambo kya Katonda tebamwambula. Atalina jjamu n'akaleega n'akakasuka eri. Atalina buli kintu kyonna akikola. Okumanya kuli mu kigambo. Bw'oba tomanyi kigambo ojja kukkiriza Kampala yonna ogimalewo. Bw'oba tomanyi kigambo ojja kunywa amafuta ecupa bagikunywesa ogimalewo. Banywa amafuta wano mu Kampala sijja kwogera kifo bonna ne baddukana. Musajja yava Nigeria najja mu Kampala n'akwata n'abasumba abalina ebiwalaata n'amagezi. Manya aba Nigeria basomesa. N'asomesa, if you want to do this and take this anointing, then you put that, then you take this, and God is going to change your life. You see changes in men when you take this. Ne bakwata amacupa bonna nze saanywa. Omu yasooka n'akola atya? Bonna ne banywa. Yagabanywesa olwokusatu n'olwokutaano. Olwaddako nga bonna baba batudde batya. Ne mbogamba nti kiki nti nzirukana konza oli musiru atalina amagezi buli kyasanga akola atya? Akkiriza kikkirize. Mwenda butemu nti amiina. Pawulo tayagala kuwulira muzimu. Naawe nkuwa amagezi okuva kati buli muzimu gwonna gukyawe. Oba baguyitaani oba baguyitaani gukole ki? Kiita faya gugende mu linnya lya Yesu. Oba mizimu gya kikakola ki? Nina balamu bange baganda b'omukyalo oyo. Kati omukyalo yali tababeera muna kati balina emikolo bagigendamu. Maama waabo yafa. Maama wa mukyala wange yakola ki? Kati bamanyi okutuulawo maama waabwe n'ayogera. Naye bonna bw'obalaba baweddewo ono wange yefa mukulu ddala bali bato. Bali bonna baweddewo bonna batuula kubanga emizimu gye gyogera. Nze maama wange yafa njogera naye. Naye gwe oyinza okwogera ne maama wo. Oba olina maama wo ng'abadde akyajja n'akulabikira mu kirooto yita faya 2. Yongera. Ansonyiwe. Bonna bisijja kumenya. Batuula wakati n'ayogera ndaala maama bannange maama gugwa ku n'ayawula n'akunama n'akola atya. Bonna ne batuula bati. Ne taata waabwe abazaala gamba nti amiina. Kakati mukyala wange obadde ogamba ki? Mukyala wo kakati n'ayogera. Naye nagenza okutunuulira ng'ono wange yalabika obulungi. Owange yalina Katonda. Mwe abalina Katonda mugenda kukola ebyobuzira mu linnya lya Yesu. Yanyirira. Ate mukulu ono mukazi akuze myaka 40. Naye olw'okuba alina Katonda wano waliwo abawala baasinga ng'oli muto naye ng'atuuka ddi olukadiwa. Ettama lyonna lirimu n'entambula togirina ogira bugizi bw'oddege. Naye mbasabira olwaleero mu butuukirivu mugenda kudda bujja mu linnya lya Yesu. Gamba nti haleluya. Pawulo tayagala muzimu oba gwa maama we. Nze kambabuulire maama wange oba yafa saagala muzimu gwe. Nze nava mu ndagaano z'ekasanda. Nze golaba nazaalibwa mu nnyumba ya ssubi. Nasunanga ku kitanda kisumire. Tewali mwana yatuuka mu P7. Bonna baafuna lubuto ewaffe tebasoma. Nze n'abaana abasomye.
nina muganda wange yajja e Kampala okumugulira engatto envunza za lumooli simulema tugenda okutungisa engatto ekatwe ng'ekigere ekimu kya fuuti kya yinki 9 ekirala kya 10 n'ebigere birina yinki kino kya 10 kino kya 9 nze ndaba olw'omusaayi gwa Yesu ogwakyusa obulamu bwange ne gunzija ku kibi nenva mu ndagaano z'ewaffe laba bwe ntunula ku myaka 62 maama gamba nti haleluya waliwo amaanyi mu musaayi gwa Yesu buli muzimu gwonna mubi nze saagala kuloota maama saagala kumulaba saagala era bw'amala nezimuleeta muga genda naawe maama tomanyira mwana nvaago nina muto wange ennaku ezo yafa eyali andoga ennyo yafa bambi nenkaba amaziga kyannuma gamba nti amiina najja mu kirooto ngoberawo mugane mwana kyali wange genda tomanyira buli muzimu gwonna ogukulumba goba mu gobe Katonda yatugamba kugoba mizimu si kuseka najyo kyovula bange ne kanisa mulimu okusomerwa abantu bonna bayika wano lwaki abatulaba ku online ekiri mu tenti wabweru wonna wakubyeko ene kanisa erinansa nekulemberwa omusumba Bujinge erinnya sirimanyi sinalikwata ani Buyungo bweyitibwa eyitibwa Buyungo abandi abako online eri munda waliyo abantu ba 15 oba 12 ekiri wano kijjudde eri yonna wabooze ekireeta abantu wane wa Pastor Buyungo kubanga emizimu bagikola batya era ne gikola gitya naawe ogukulimu genda waliwo alina omuzimu gw'okwaka genda buli lwolaba abavubuka n'okyusa entambula gugenda gamba gugende waliwo ali wano toyinza kusula nnaku 2 nga tolina guweebase naye ogwo nagwo gukole gutya mu linnya lyani Pawulo yaboggolera omuzimu n'agugamba mu linnya lya Yesu kola ki munsonyiwe kino kankyogere leero kubanga ku TV tulina byetutwogera naye wano munzikirize nze nina eddiini y'abaganda bange twaliyo juzi nga basaba b'emizimu ng'ate bagyogera mu kampowooze bani batuuka emizimu batandika ojjogoba bayimba luyimba nti nze nali musiraamu bannange ne bagamba nti Setaani bwaba numba n'ettima lye linje bolerwa jjo okunumba enziramu bwenti wulira bwagoba wegenderese oyo ogoba jjajjaawo oyo jjajjaawo go bamugoba batyo Setaani bamugoba batyo Pawulo yakola atya yaboggola damu yakola atya n'agamba gwe omuzimu kola ki genda mwena mugobe mundabe yongera ogobe ndabe go ne gikola gitya n'ogobe emizimu mwoduleeyo legendere mwena munyambe tukiyimbe fenna wegendere Setaani Yesu yakusinga wulira bulirwa jjo kunumba nenziramu bwenti wulira ekiddako wegendere Setaani wulira Yesu yakusinga bulirwa jja wangu abalokoka mukulikeeyo mukubira Yesu engalo kubira Yesu engalo zikubire waggulu haleluya
Haleluya! Wulira, Pawulo omuzimu ogwali gufunira abalala sente yagukola ki? Bwe yagugoba ne bamukola batya? Ne bamukwata. Kiki ekikwasa Pawulo? Kugoba mizimu. Waakiri kabakusibe mu kkomera naye ng'ekikusibiza kya Bwakatonda. Nze nali eggaba nga nkola effujjo nga ndi pasita. Siina gwe nawaayira nabaga ne banne kino kyonna ekindiko kituufu. Ate kankuuli abantu tebakulinda, bano ababadde bakuwaga mu kanisa badduka bukyali. Ababadde bakuwaga okola effujjo onyo omwenge baga nabbi waffe. Bo tebagwirwa kidaala, balaba kiyuuga ne bagenda ne kigwirwa gwe wekka. Bawaga nabbi maama. Olunaku ekidaala balaba kyenyanya baga nabbi ekidaala kyo kiikyo ffe tugenze. Gwe ne kikugwira. Gamba nti haleluya. Gamba nti haleluya. Nabadde ntandika nabagambye nti omwezi guno ogwokusatu abalala wiiki eno etandika enkya oyina accident egenda okukugwira, erinnya lyayo bakiyita ekyamagero. Ogenda kuva mu kkomera. Oba baali kuteekamu lwa Bwakatonda ojja kulivaamu. Gwe lya bijanjaalo tolya nnyama ya kabaka. Wulira ebigambo ebiddako, soma ebiddako mwannyinazi. Gwe wankoledde olunaku Olunyiriri olw'19. Naye bakama be bwe balaba ng'essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo, ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula okubatwala mu katale eri abakulu. Owulira? Genda basi. Ne babatwala eri abalamuzi ne bagamba nti abantu bano basasamazza nnyo ekibuga kyaffe. Mutunule wano. Kubanga Bayudaaya. Kiki ekibaleetedde okubagamba nti basasamazza ekibuga? Bagobye emiki? Okugoba obugobi emizimu bano abagikkiririzaamu bawulira bubi, ekyo kikutwala mu kkomera. Naye tugenda gigoba. Era mu abali wano tewali agenda kusigalako wadde muzimu gwa ddogo. Waakiri eyali kusindikira liddeyo yamanyi gye yabigula aboneebone n'ebintu bye. Ekidiba kidda wannannyini kyo. Omuntu kyasiga kyakungula. Abo abeenyenyeza balokoke, naye abo abatulemedde ku bintu byabwe be babimanyi. Ekyo kikolebwa wiiki eno mwezi guno ogwokusatu. Soma akaddako nze ngenda ati tugenda mu kusaba essaala esooka. Olunya olw'21. Yes. Era bayigiriza empisa ez'omuzizo ffe okuzikwatanga. Newankubadde okuzikolanga kubanga tuli Baluumi. Weebale nnyo. Ekibiina ne kibagolokokerako wamu. Ekibiina ne kibagolokokerako wamu. Abalamuzi ne babayuliza engoye zaabwe. Ne babalagira okubakuba emiggo. Babakubeera. Bwe babakuba emiggo emingi. Ogiwulira emiggo egyo? Ne babasindika mu kkomera. Mbabuuza, emiggo gibakubwa lwaki? Lwa Yesu. Leka emiggo gikubwa lwa Yesu. Naye bano abaakukuba maama bagenda kukulaba nga toliko wadde damage. Nga toliko wadde damage. Ekyo nkikusabira olwaleero. Amen. Soma akaddako. Ne balagira abakuumi, balagira okubakuuma. Bwe babakuba emiggo emingi ne basindika mu kkomera. Ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo. Oyo bwe yalagirwa bw'atyo n'abasindikiriza mu kkomera ery'omunda. Soma kenjagala mu kkomera eryawa? Ekitegeeza amakomera waliwo erisooka waliwo n'agaawa. Sifaayo ku kkomera lyo oba eriryo linene nnyo oba litono nnyo, message egamba olwaleero olina kuva mu kkomera. Ng'abo abaakuteekamu bakola batya? Balaba. Olina kuvaako eddogo ng'eyakuloga alaba. Kyova olaba ŋŋambo y'abadde akuloga. Nze saagala kumusabira ssaala afe, kubanga bw'anaafa tajja kulaba ng'okoze embaga. Bw'anaafa tajja kulaba ng'oguze emmotoka. Bw'anaafa tajja kulaba ng'ozimbye ennyumba. Okufa si kibonerezo. Leka oyo akuloga akulabe, abeere ng'asiraanye, ng'akaaba, nga gw'ogenda mu maaso, naye ng'amaaso ge gakola gatya? Gakulaba. Ekyo nkikusabidde kikubeeko mu linnya lya Yesu. Wulira ebiddako nga mmaliriza. Soma. Ne bakomerera ebigere byabwe mu nvuba. Naye ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba. Ekiro mu ttumbi mwena munyambe. Pawulo ne Siira baakola batya? Basaba. Muleekaane mwenna baakola batya? Basaba. Basabira bweru wa kkomera oba mu kkomera? Gwe tolina kusaba ng'ovudde mu kkomera. Sooka osabiremu ekyo ekizibu ky'olina. Katonda agenda kukuggya mu kizibu ekyo. Akikuggyeko, akituuza omwoli eyo akikuteekamu.
ekyo Katonda akisobola kubanga kyasiga omuntu kyasiga kyakola atya somokirire ne bayimbira Katonda ne bayimbira ani Katonda tugenda kumuyimbira olwali oluyimba nga lumu ekyaddako abasibe ne babawulira abasibe abalala abasibe ne babawulira amangu ago ne wabawo endako muntu nuli ensomese kano kokka kano Pawulo ne Siira bayimba mwena muddemu bakola batya ate ne bakola batya ne basaba kitegeeza wali okusaba waliwo n'okuyimba ekyo mukiwulira bannange bakola ebintu bibiri bayimba basaba waliwo abasibe abalala bo nga tebabikola byonna bo bawulira buwulizi abo ngenda kuboogerako olwaleero mwana wange mpaku k'okunywa bw'ogenda mu kifo eky'ebbeeyi buli akajja onywa bakampadde wano waliwo amazzi wulira ebigambo bino demuuka basomeri bakawulira ako nzimba buwulire bano bategeere ne wano waliwo abasibe bo ng'omulimu gwabwe balina kuwulira buwulize gwe ng'oyimba ng'osaba olunyiriri ngenda kunnyonnyolaako ekyo kyenjagala kyekyandeese ne olunyiriri olwa 25 naye kiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda alifatawasiza alifa bubi ennyabo abasibe ne babawulira amangu ago nga ndabikanga abaseseza obusesa byenjogera muyiga mwagala nkomewo bwe naakomawo ngenda kubalaga essente lezisuulibwa mu kkubo ate nga tewali azironda eyo topiki nzibu nnyo gamuwo kasome bakawulire olunyiriri olwa 25 naye ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda abasibe ne babawulira ako kenjagala Musumba Buyungo tulina abasibe ba mirundi ebiri mukawulira eriyo abasibe bongo omulimu gwabwe bamanyire ekkomera bo bakola batya mukiddemu nga bakola batya ne wano kati waliwo bwe muli mulinga babiri basatu mbalaba bwe muli gwe wamanyire ebigenda mu maaso oba kuwaayo bawaayo gwe tofaayo oba bafuwa mufuwe maama mwina agafuwa wamanyire ekkomera bwe baba bafuwa omuyimbi nga gwe toyimuka bwe baba bawaayo okuzimba gwe toyimuka wesize ebikalamu n'ebimu okomba mikombooti kati kakati gamba nti aleluya maama poyinti eyo giwulidde Pawulo ne Siira mwena munziremu bakola batya muddemu bayimba ne bakola batya abasibe abalala bo bakola batya bo bawuliriza buwuliriza maama kitalo nnyo obadde okimanyi nti tulina abasibe be tuli nabo nga batusiba nga gwosaba naye bo tebakola batya bw'oba obadde bwoti olwaliro nzize kukoola va mu basibe abawuliriza beera mu abo abasibe abayimba ne basaba gwakitegedde kubira Yesu engalo nkitegeere gwe mwe tembalaba nga liko ne mukyaki wano nga bwe mba musaba omulala abeera akutamye bw'ati ng'awuliriza buki nakati be tuba tugenda kusaba mujja kubalaba balinga basatu ujja kumulaba nga ffe tusaba nga yagira akomba bikalaamu bano tibaaliwo buno gwokka ali ku bikalaamu byokka byakola ki engala bw'ogamba nti mwanike emikono ina akanula maaso ng'anywera ku soosi omanye anywera ku soosi alowooza nti kyayi agenda kumuyiikira mu maaso n'agera ati maama olina okubikulako ofunye kantu ako Pawulo ne Siira bakola batya munzire mubakola batya abasibe abalala basaba bo bakola batya kyokka bali muki kati gwe n'obuuza ekyakuleese ewa buyungo kyaki kiki mwe mugiyise buyungo kyaki maama jangu nze sirabangako bukyankyala mwana muto yenkananga gwe n'ofuwa omutwalo mu kibbo muba babinusi mwana gwe ogenda kugaggawula olaba omukisa nkutaddeko emikono era nnyoka akuzaala azikuwadde omutwalo olaba ne bana abeesiiza ebikalamu tewali yaguleesi ne mu sente z'ebirabo tebagenda kuwaayo ne mu kimu eky'ekkumi era bagenda kujja nga byekomba bweko era bwe mulimba laba gwe linda konsaba
wamma gwe nkusabidde twala amafuta mu linnya lya Yesu. Abaye tugende mu maaso tumalirize. Abali ebweru mu nnyambe Pawulo ne Sira bakoze ebintu bimeka? Ekisooka bayimbye ate bakoze batya? Bana abasiba abalala balina kye bakola n'ekimu kye. Bo baliwo okuwuliriza buki? Gwatudde wano okuva n'olunaku omwezi guno ogwokusatu tolina kubeera muwuliriza. Bwe balanga ekisiibo gwe n'ogaana okusiibamu n'olumu oli muwuliriza. Bwe kunyula bikyapati by'ojja kumera n'enkyakya ku mimwa. Balanze ekisiibo nze munjagale nga bwendi gamba nti amiina. Bameka abanjagadde bannanga? Balanze ekisiibo gamba nti aleluya. Balanze ekiki? Gw'oli mukola ki? Oyo abeera mu baki? Mu bawuliriza. Ye ebigenda mu maaso tebimukwatako naye ate musibe. Oli musibe. Nze gulaba nali musibe ne mu bulokole nasibirwamu nenvaayo nenwana ekizimu ne kigenda. Era bw'oba omanyi kyakuwaddewo emyaka 25 nze nvaako tonookusiye nze ndi mulala ndi kyakuwadde amasuka amanda. Naawe leero ogenda kufuuka omuntu omuki omulala ayogera ebintu ebiki ebirala ayimba oluyimba oluki olulala kyekigenda okubaako. Kendeeza kunanga katono olindako. Sigenda kwerabira obusibe bwankwata 86 ng'abantu bagenda Bungereza nze nensigalaawo. Naye kino njagala kikugamba tofangayo oba oliwo abaakusookayo eyo gye baakusooka naawe ojja kubasangayo. Nkaddemu abalala baakusooka busoosi niyo ojja kukola otya? Eyakusooka okugula emmotoka yakusooka busoosi naawe yiye ekola etya? Eyakusooka okukola embaga yakusooka buki? Oba yakusooka tekitegeeza nti gw'onoosigalayo. Bano abaakuleka wansi eno ne batuuka eri bali babali awo nga naawe oli wano. Ekirivaamu ng'oli wano bali babali awo ng'oli wano bali babali awo nga naawe oli nabo. Ekyo kigenda kubabeerako mu linnya lyani? Lwaki? Nze nayimba nensaba nayimba nenkola ntya? Buli mulokole ali wano yimba ate kola ki? Saba. Kiddemu kola ki? Yimba ate saba. Kiddemu yimba. Abalala bakole batya? Bawulirize. Tuyina abawuliriza. Sigenda kwerabira nagenda kwembase olubansuubiza ebbaluwa ziganya ate oluzungu simanyi. Nze kwembase yambadde suuti ya double breast ya yellow tayi myufu stocks za kiragala katende yabingulire kamutya. Mukwano gwange kitaka yaŋŋamba bw'oyimira kwembase kanula amaaso mu muzungu bw'otoka bw'oweemoola takuwa visa nange nagakanula nenyimirira wali kwa IPS. Tetwagendanga ku bino visa handling services nedda ssebo wagendanga dirisa maaso ku ki? Oluzungu simanyi nva mu kyalo nazaalibwa Makimitiya na Kasanda. Bwe nali nninya bbaasi omulundi ogwasooka okujja e Kampala natuula ku dirisa nali situlanga mu mmotoka natuuka ensooloolo nendabanga n'ebitoogo bikola bitya nembuuza ntwala e Kampala bino ebitoogo biragawa naŋŋamba nti okugenda ku e Kampala kukulu n'ebitoogo bikuwerekera Kampala. Nze nenzikiriza naye si yenze oyo kati ndi mulala naawe ogenda kufuuka omuntu omulala. Era bw'onyiigira mu njiri eno omanya nti gwe ebizibu bijja kumalako emyezi 8. Abalala bawulira bino gwe n'ogira oti n'okola n'enkanyanya mu matama ng'eza ffene gamba kife ogenda kuva mu kkomera mu linnya lya Number 1 kiriza ekkomera oliyingiremu lwa Yesu toliyingiramu lwa bubbi toliyingiramu lwa bwenzi. Ekkomera ly'oyingiddemu ng'oli mutuukirivu oyo akulira abatuukirivu agenda kulikujjamu. Naye ly'oyingiddeyo nga bakutte na muka musajja ojja kutoba nalyo. Bwe baba bakukutte ne muka musajja ne bakuteeka ku jjinja lw'oddo ojja kutoba. Bajja kukwetisa obudomola bwa bbi. Totegeera oli musiru. Naye lino ly'oyingiddemu ku lwa Yesu oyo Yesu agenda kujja akugambe olwaleero faayo bali abaakuyingizaayo bayingireyo. Gwe
gwe wuli ebigambo bino ntuuka kwembase nenkanula amaaso akawala kato nekagamba halo neŋŋamba wangi wano wonna waliwo abatudde baseka bali kunze baseka interpreter bamuganye najja nekaweesa nagamba hello okay so I want to ask you some question and please where are you going akunenka London nyabo kyava ngamba please are you coming back very soon nemugamba madam I am speaking Toulouse. I am coming back. I am speaking Toulouse. Mukawulirako. I am speaking what? Era naye yasekanga mwebe musese. Naye wadde yaseka yampa visa yange ya myezi muka. Nze ebyokuseka tebinkwatako. Oba baseka, oba bakola batya, ojja genda n'ekyamagero kyo nga n'abamaanyi balaba. Shout hallelujah, everybody. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Wulira. Waliwo abakazi abakyotala balina oluzungu luka. Bavaayo nga beesooza. Kazi kalima kama, you know. So I'll be coming in time, but you know, everything is going to be right. I'll be coming in time, and I'm going with my children. And omuzungu namugamba no visa. Akawala kyekava kaŋŋamba. Nekagamba please pardon okumanya nze nafuuka abasanyusa ku olwo nekayita banne bonna bawulye byenjogera please can you repeat your word are you coming nemugamba madam I am speaking Toulouse I am coming olaba visa bagiwanze wa Toulouse naye ate gwe yasoma n'oyitawo oba wasoma oba tewasoma ekomera bw'olivaamu buli kyoyogera oyitawo ekomera bw'olivaamu ne bw'oyogera Toulouse bw'oba okyali mu komera ne bw'ogamba everything is gonna be all right osigalawo nze yava mu komera nayogera Toulouse nempebwa akawala kyekava kaŋŋamba okay all right thank you and at 4:30 please come back for your visa nemugamba what at 4:30 please you come back for your visa because I'm gonna give you a visa man nemugamba nentambula neŋŋamba akakazi kalibanga kanyimye visa figa yange yali mbi ekooti mbi nentambula sigi omanyi bw'obeera omwavu oba nentambula ey'ekyavu nendabika nentula omwavu ne bwaseka abanga akaaba yitafa ya bbiri ku bwavu bugende naawe yitafa ya bbiri gamba nti haleluya nkulaga be nali nyambadde bw'olaba ng'atambula bw'otyo manya Katonda bw'akujja mu kkomera n'entambula yegenda kukyuka n'ennyambala yegenda kukyuka n'ensaba yegenda kukyuka n'enjogera egenda kukyuka n'abaana bo bagenda kukyuka ne mwami we agenda kukyuka kubanga ovudde mu ki olivaamu soma akaddako bayibuli egambye Pawulo ne Siira bayimba bakola batya abalala bakola batya bawulira gwe togenda kufuuka awuliriza okuva kati buli ali mu kyaki eno ey'ennansana ekulemberwa omusumba bugingo lekeraawo okubeera sorry ekulemberwa omusumba buyungo oba amagezi gazeemu mu kubira ensengalo ez'amaanyi haleluya omusumba buyungo mukitegedde ekyo begaba amagezi ngazeemu kubira gy'ensengalo ez'amaanyi muwongerenga haleluya nangiridde olwaleero mu kyaki eno tolina kubeeramu abo abawuliriza olina kuyimba n'osaba tolina kubeeramu abo abatoogera olina kuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo n'ensigo leka bano abawuliriza bawulirize g'oyimbe osabe ogenda kufuluma ekkomera mu linnya lya Yesu. Amagezi gazeemu yongera omukubira engalo ez'amaanyi oba amagezi. Shout hallelujah.
Now, listen. Paulo. Bameka abagadde Paulo ne Sira kye bakola. Mukyagadde? Ekikujja mukomera kiri eki? Tewali agenda kuyimbira. Tewali agenda kusabira. Gwe kennyini yiga okuyimba ate era oyiga okusaba. Ffe tukwongereko bwongezi nze n'omusumba Buyungo. Bw'oba toyimbye, bw'oba tosabye, ojja kusigala mu kkomera, nze ayimbye, nze asabye, nve mu kkomera. Gw'okitegedde wekka. Kabako webala akagatto ako. Mama. Omwana akubye akagatto. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout! Mama Jackie nagambi nti tegeke suuti zange ennungi laba onnyambaza mu bantu abambala. Nze nyinza n'obutadda wano kwene ennyambala. Oli muweereza wano. Musumba tambula ate omusumba atya ate wuyo ogenda mu Amerika. Tambula. Oyo yava mu kkomera. Olaba entambula. Genda wali. Dayo. Ogwegwe. Tambula. Omulaba. Yesu mukubire engalo ez'amaanyi. Mukubire engalo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mama gundi akagatta ako kankubye. Obugatto obwo tokambalidde mu stocks. Tebate temuli stocks. Bubeera muli munda bwebwo bwenjagala. Ate kaagala n'empale nga ntonotono ngeri waggulu eti. Okubya akagatto mwana gwe. Ma. Kati ebyo ebigatto by'oyambala gwe genda osuule eriyo obugatto. Ono musumba wa wano. Asumba wano. Temunimba avudde mu Nigeria mu Amerika oba wa wano. Abatali balogo mukubire Yesu mu ngalo. Kati wulira. Kati waliwo agamba ate Nevula lwaki atuzaamu ebyo. Eyo embuulira yange ndeka. Ye ate bammatira. Yes. Wamma tontegedde kyenjogera. Kati bannange nze sijja kukoppa balala. Nze Bayibuli njogera nga naawe ofuna obulamu mu yo ng'ekunyumira. Bwa Bayibuli noga nkwongera olunyiriri. Ono baba kubanga abasumba bano laba. Laba entundu kati ni kanisa si yabaleera. Naawe tojja kubeera muleera. Tojja kubeera muleera. Emizimu egikufuula abaleera gisindikire faya bbiri zokka. Yongera. Kambabuulire toyinza kwambala kagatto bwe kati. N'otoba na mitwalo 5 tekisoboka. Ako tekambalwa atalina mitwalo emeka. Emitwalo 5 bano abatalina bweti olw'omulaba siringi 10 luba lwakutuukako nekkundi najja nalo ng'alina bwaswala nenga tegenda egira feke. Nkusabidde olwaleero ofaanane ng'abasumba bo. Ky'olina okukola kiri kimu. Yimba ate kola ki? Yimba kola ki? Abalala baleke bakole batya bawulirize nga gwe okola otya ng'ate okola otya. Bwe kuba kuyimba zina ankoledde ebirungi nayimba zina. Kubira Yesu engalo oba otegedde kye ŋŋamba. Hallelujah. Shout hallelujah everybody. Ogenda kutomeregana n'ekyamagero. Your problem is over now. Your problem is over. Satan is under your feet. Your enemy is under your feet. You are going to see the hand of God. Everything is going to be all right. Problem is over. Because a good Samaritan has come to change your life. God is going to change you. He will change you. You are going to see changes in your life. He's going to change you. You know why? Because he changes me.
He changes me, he's going to change you. He will change your family. He will change your children. Shout hallelujah, everybody. My God, Hey, njogera Lungereza. Nfudde ekitiibwa. Mama we kama kwa mukisa. Bakuwasa. Ne mambo bulungi bwakutuka. Bakuwase mu linnya lya Yesu. Atofuna omulokole omutuukirivu atya Mukama. Neno bw'oba olina boyfriend oyo naye sooka omugalewo omutuufu akola atya. Katonda tayinza kuwa musajja ng'ate olina gw'obeera naye kati mubeere bameka. Mujje wano mbayigirize kino nga ngenda okumaliriza. Kampite muvubuka moto jangu. Buli muwala ali wano. Funa omusajja owuwo. Gamba nti amiina. Tofuuka namba 4. Gamba nti amiina. Muntunuulire. Omukazi n'omusajja, omukazi omutuufu abeera mu kiki? Abeera wa? Mu kifuba abeera wa? Bw'oba olina omukazi y'ono, kati omuntu omusanze alina gwakutte bw'ati. Kati gwe ayereeta bakuteeka eno kabina. Bagenda kukubira ddoti naawe weewuunye. Waliwo abali wano nga muli ku kabina bakuteekewa. Oyagala wa? Abanga oyagala wa? Gamba mu kifuba oyagala wa? Bw'otobeera mu kifuba oli eno. Eno vaayo ofune akuteeka wano bw'oti. Era muwala gwe bw'omanya nti olina gw'olina nga gwakulumba mu nnyumba yo oli mbazaddebo ayina gwe yateeka wano kati gwe bakukubira ddoti oli eno. Nkuwanula eno mu linnya lya Yesu. Nkuzze wano mu linnya lya Yesu. Yimira ogambe nti eno nvaayo. Njagala wano. Yimira ogambe nti eno nvaayo. Njagala wano. Nkuwaddeyo eddakiika 5. Sooka okuba omuzimu ogukuteeka emabega kuba saba. Njagala kuba engalo nga bw'osaba. Njagala omusajja owange omukazi owange eno nvaayo saba. Kuba engalo kowolo w'omu kifuba. Ono weeno tumukutula. Kuba kikube saba saba saba. Yogera 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 yogera. Nyambako oli yogera 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 yogera. Kuba engalo nga bw'oyogera, kuba engalo n'amaanyi. Gamba omuzimu ogunteeka emabega nvaayo, nze ngenda mu kifuba, ngenda mu maaso. Kuba omuzimu ogwagala okuteeka ku basajja abalina abakazi, vaayo gukube. Omuzimu ogukufuula namba 2. Kwata ku muzindaalo omusumba omunyambeko eddakiika 2. Kuba n'abali mu tenti kuba. Yogera omuzimu ogukuza emabega. Toyina musa muyimirire buli atudde. Oli namba 2, oli namba 3. Eno emabega ovaayo. Kuba omwoyo ogukuumira emabega n'okwebera n'oziŋŋama ne gukuumira wansi kikube. Tuyita amafuta ga Katonda, tuyita omuliro gwa Katonda, tutwala obuyinza ku kyoyo ekyo, oba kya famire, oba kyebukojja, oba bakikuloga, ekyakudibya, ekyakukweka, ekyakuzza ennyuma, tukiyitira omuliro, tutwala obuyinza kikube, kikuumira mabega. Tuyita omuliro gwa Katonda, obufuzi bwakyo, enkola yakyo, ekintu ekyo ekikuumira emabega mu bya ssente, ekikuumira emabega mu nkulaakulana, ekikuumira emabega
pita omuliro abange kuba kikube kigambe ekyoyo gwe kikono gwe kutesa gwe kintu gwe nta kigambe nta arakatopata pita amafuta tuyita malayika eje Pawulo mukomera eje Petero mugambe mukama olwalero infulume ekomera infulume ekintu kino ekyankweka ekyansiba ekyateeka mukomera kifa kikube ali kwonna ne kikube ali mu overflow kikube ali alanda ne kikube abali ku mawanga abali mu bibuga abali mu malwaliro arakataya ekikumira emabega ekyakukweka ekikulisa ebifise kikube amaanyi g'emizimu amaanyi g'emisambwa amaanyi g'ebyokoola amaanyi g'okuziŋŋama amaanyi g'okudda emabega amaanyi g'okeerewa ekikeereya kikube pita omuliro yita omuliro kikwata omuliro kita kiyitira omuliro kikube kikuviire In Jesus' name. In Jesus' name. Yimirira. Basabo ne banyabo. Pawulo ne Sira muyimirire. Bayimba ne basaba. Abalala bonna nga basirise. Waliwo ali wano olwaleero ng'ogenda kutwala ekyamagero ekitabadde kikyo. Nga kibadde kya mulala naye yakoze atya awuliriza buwuliriza. Twala ebyamagero ebyabo abawuliriza mu linnya lya Yesu. Abalala bawuliriza gwe saba. Abalala basigadde batudde gwe yimirira. Abalala tebaagala kuwaayo gwe waayo. Abalala bazimba tebazimba gwe zimba. Bawaayo ez'okuzimba. Ebintu bibiri. Waliwo abasibe ba mirundi ebiri. Abasibe abawuliriza n'abasibe abayimba ne basaba. Gogwawa gwa mu bano abayimba ne bakola batya ne basaba. Soma akaddako nga tuyimiridde. Maproseke sata karebo sikaya. Mandere akukasoma akaddako. Shikabo prima sata makose. Waliwo omuntu Katonda akuyamba leero gamba nti amina. Waliwo abantu muri 14 ogenda okulaba ekikuliko kati kigenda kuvaako kigenda olunyiriri olwabirimu omukaaga amangu ago ne wabawo ekikankano kinene n'emisingi gy'ekkomera ne gikankana amangu ago enzigi zonna ne zigguka n'ebyali bibasibye bonna ne bisumuluka. Komaawo n'ebyali bibasibye byonna ne bikola bitya? Wuliriza, ekkomera lya Peetero lyali ddala n'erya Pawulo lyali ddala. Erya Peetero bo baavaamu buvi ne bakola batya? Naye ate lino n'emisingi gyonna Yesu yagikutula n'alikuba ku ttaka. Waliwo abali wano nga gw'ogenda kutoloka mu kkomera, naye waliwo abaliwo nga n'ekkomera ly'olimu lyonna ligenda kumenyeka lyonna. We muli wano ng'ekkomera limenyeka, oliyitawo nga tokyajjukira nti lyali kkomera lyo. Nze sikusabira lino lyakufuluma bufulumi, nkusabira lino limenyeke. Gamba limenyeke. Eryo lyenjagala. Wulira kino kyengenda okubasomera. Ngenda kisomera wakati Mukama akingambye bunnabbi bwammwe ate essaala yammwe. Kola ekintu. Kale ndowooza ekigambo ekyo kiwulidde, obujulizi obuwulidde, by'oyizeemu obiyizeemu, ate olina kwekkiriranya oba oweereza Kristo. Ate ekibi buli w'okyogerako oba okigobera ddala mu bulamu bwo oba olaga nti sikyakwatagana naawe, naye buli w'okikwekerera obanga olwo okyaniriza naye kiba kyagenda obanga okiwolereza. So Enjiri ebadde nnungi nnyo
That's the kind of gospel we need. Va ku njiri ya bibake. Bino ebiro bye tulimu bibake biyole takola. Bino ebiro bye tulimu bya kunoonya Katonda kumutegeera. Kubanga tosigala ogende mu bulamu obutaggwaawo. Bino ebyokubaka bijja sigala wano. Twetaaga enjiri egenda okukyusa your mindset. Enjiri etali yakukyamusa. Omuntu akubulira amazima omukyawe kati aba basumba batono. Abasumba batya kanisa zaabwe okukendeera. Kanisa zijja kalira kati tebabyagala. Okitegeera? So kati alina obikabikako. Musobole okuba nga musigala mujja ate nga muwaayo. So ayogere ku bintu bingi. Ensi ntendereza mu kanisa. Waliwo olabira nti weetaaga kusaba ate bano ne badda mu kutendereza. So bintu bingi by'owulidde mu njiri eyo ndowooza tekukoze bubi nnyo. Yali wa musumba Buyungo. Baali bamwaniriza Rev. oyo ate wa musumba Buyungo saidi z'Enansa neeyo. Kale ndowooza kanetoolemu katono nze nja kuba nkuleetera kyempulirira n'endaba nga kirimu amakulu, kirimu eggumba, nawe walyetaaze okuba nga ate okirya wamu nange nze nja kikuleetera ate nawe osobole okuba nga ate owuliriza. Mbagaliza olunaku olungi, weere bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.